for media yaffe tukusensonga. Kirungi ki landlord kyafunamu okubeeranga ng'ogyeko okuba nti abapangisa balomya emitwe. Kirungi ki landlord kyasobola okufunamu okubanga ennyumba zaaziwa Wamato okubeeranga emusololeza. Well and good. Ekirungi ekisookerwa ku bingi naye ssente zino tuzikwata omulundi gumu oba miliyoni 2 zeziva mu nnyumba zo ne tuzikwata omulundi gumu ne tuzikuwa. Bw'omala okufuna ezo ssente waliwo abantu abatalina nnyo ideas zeeyongera kukulaakulana. Tunga naye zino ennyumba zo zisazoloza emitwalo 40 buli nnyumba okusinziira ku developments eziri mu area. Lwaki toziteeka ku 45? Ne tuba advising abalandlord kuba temamanyi nnyo fares zaaki ssente zisasulwa abapangisa abamu babaseera abamu babawa ssente entono. Kati tuba advisinga ssente ne babeera nga bafuna eziwerako ne bafuna ekintu ekyenjawulo kye bayinza okukola mu ssente zaabwe. Owaye angende wano ku kampani webasoloza ssente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko ssebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye puli alina kuzina abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wammasebo bakakase Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa Wamato Estates Management. Muzukulu wakabajja nze nkubuuzaako ku SB4 Media tugusa ensonga nga tumalako omwaka 2024 tusazewo okulambula ku bantu abatuwa ku bizinensi okulanga naffe kubeera nga twetegereza nti guno omwaka bagutambudde batya tutambudde nabo. Manyi sometimes abantu batuwa bizinensi naye nga ne ku ofiisi zaabwe batya okujjayo ezo tuwa bizinensi ezo twazigoba ffe twagala ng'otuwadde business tulanga naawe naye nga tukugwako bugwi tuli ku gate twagala kukolako interview. So edo tabangana ezi business ng'olya kuwa business nga naye nga ne ku office tumanyi na gyali gwabeetegese tuwa business 2025 making sure nti okujja ku SB4 Media ng'olina office nga tegenda kuggalawo nga tuba twetolawo tugeze nga tuyita office eyo gyeri nga tukonkona oba nga tujjawo nga tulina okuteeka mu kamera wonna. So olunaku lwaliro twali tuyiseko side zeno mu kitunzi ne tujjuka nti tulinayo kirayanti waffe Wamato Estates Management. Tugamba katugenda tumukyayirako kyomukisa omulungi tusanzeewo director ne manager Jacinta tubasanzeewo ne bakasoma be bali bazze okubeera nga bakwasaganya emirimu ne tugamba manager tukwetaagamuko natutenguye tuva ku kacaayi nengamba tunyumyenyumyemuko director tusanze okulaba nange munayensense okusanga obulamu bulungi alhamdulillah tuludde okweraba nnyo tukoma ku mobile money tukoma ku bank account emirimu gyo gigenda gitya emirimu gitambula bulungi Wamato Estates Management etambula bulungi ebbanga lyonna lyetuweereza bakasitoma baffe tewali acomplaininga akanyiriro tukalaba amiina kitiibwa kya Mukama Katonda. So omuntu ali eyo tusaba omubuuzeeko abatulaba n'abatuwuliriza ababuuzaako Waswa Ibrahim Bakasambe director wa kampani ya Wamato Estates Management Uganda Limited. Tusanyusa okubalaba tusanyusa obbawuliza Wamato Estates Management Uganda Limited ekwasaganya emirimu gy'okusolooza ennyumba z'abapangisa wonna we ziri mu ggwanga Uganda. Bw'oba ozirina nga ziri eyo abapangisa tokkiriza kusumbuwa tokkiriza kutawaanya batukwase bukwasa ffe tujja kubeera nga tubamanaginga nga ssente zo tuzikuwa omulundi gumu ne bwe ziba ziri obukadde bumeka ffe tuzikuwa ne tulyoka tubanja abapangisa. Bw'oba otwetaaze essimu zaffe zizino wammanga esooka 0783 144 461 0783 144 461 iyo ye ya MTN. Tuyina neya Airtel 0755 429 619
njiddamu 0755 429 619 tuyina neyo emitala w'amayanja Yeah. plus 447 472 70808 director munange Moses Matovu wamba atuula mu United Kingdom mukoddomi wonna oyo yakuwa okitegeera waguwa muwa mugambe yakyawa yantolako ku lunch ne tuli ekimere ninda tumalako maka naye tutire ku kimere simula weesirikire kasoma akakugenda kuggwako ojja kumulaba inshallah enamba eriki so enamba ye eri plus 44 74 72 70 8008 omukubirako namba zaffe zonna ku WhatsApp kweziri ne bwe yagala zikuba direct tujja kubeera nga tukusavinga naye nga tobeereeyo n'obonaabona n'abapangisa bapangisa bonna batukwase oba oyina arcade oba oyina apartment oba oyina ennyumba wazenkanawo obungi zonna Wamato Estates Management Uganda Limited esobola okuzikumanejingira sente zo ne tuzikuwa omulundi gubu naawe ate n'obaako ekyamakulu kyokola ki kyosobola okukola mu sente ezo n'owona ne haso n'owona n'okuvumibwa abapangisa n'owona n'okuyisibwamu amaaso abapangisa kubanga eyo rutiini yaabwe bayisaamu abantu amaaso naye kati ebyo byonna byewonye ffe gwe mulimu gwe twasalawo okubeera nga tukola tusobola okubeera nga tubaweereza nga tumalako omwaka yes temanyi bingi badde mwaka guno ode omukyala yanvuyako ko yali London eyo nangamba weebale kutulaga bawamato tiye yalina obuyimba bwali najeera abapangisa bamutawaanya yankwira kunneebaza so bingi ebibadde mu mwaka guno omwaka ogwogerako ki mwe nga bawamato omwaka gututambulidde bulungi era njagala okwebaza ennyo nnyini ddala ba clients baffe okusingira ddala ab'e France n'aba United Kingdom kuno okubasavinga ko tubasavinze okimanyi bampa ne trip wandeka nakumakola mu nnyonyi bangamba jangu tukulabeko kuba bali batulaba kuki ku TV batuwulira ku masimu naye ne bagamba ono omusajja tukolera omulimu gwe gutyo wa Wamato lwaki tetumulabako ne bampeereza flight ticket ne bampeereza paperwork ne nfuna visa yange ne ngenda ne mbalabako nenda babe France ne njogera nabo mu one on one ne ngenda baba United Kingdom nabo ne njogera nabo one on one n'emirimu ne batuwongera kubanga eyesitukidde tanya matamangufu abamu abaali bakyasisigadde mabega nga tebatutegeera bulungi bwenna bakyalirako mu United Kingdom ne Paris ne baga eyo ono bulujjo gwe tuwulira aye zange ziizo abamu ne batuwa nezi hostels ziri awo mu wandege yaabo okitegeera kubanga batulabyeko ne tubanyonnyola one on one ne bategeera kye tukola era njagala okutwala omukisa guno first of all okutwentrustinga n'ebizimbe byammwe abantu ba United Kingdom n'abantu be Paris tubeebaza nnyo okutwentrustinga n'ebizimbe byammwe okubeera nga tubibamanagingira nembeebaza ennyaka ensusso okuntambuzaako mwebali nnyo mwebalire ddala nga bwe mwansiima ne muntambuzaako ate era naffe nga Wamato tubasiimye nnyo okubeera nga kati tutambula bulungi otherwise omwaka gwo gutambudde bulungi era bwe gutyo bwe gutambudde sofa kati tuyimiridde tutya kuba waliwo okujja okulanga bizinesi ng'omwaka gutandika ng'olina ba clients bo nga 5 ne guggwako ng'olina 2 oba 1 bonna badduka kitambudde tutya twebaza nnyo Katonda nti ffe tugenda bugenzi mu maaso omanyi ebintu bino ebya ssente bizibu kyekimera ne kyeŋŋamba abakozi bannaffe wano nti kasoba ng'odiringira mu bintu bya ssente z'abantu olina okumanya nti ssente si zizo zaabwe zibawe nga bw'ozijjayo that's what we do kati olw'okubanga Mungu yatuyamba ekyo kye tukola baguma emitima nga batwentrustinze n'ebintu byabwe ne bagamba n'abalala kati Wamato Estates Management tekendeera yeeyongerako buki bweyongezi right now n'abakozi kati twetaaga bangi okwongera okutuyambako okutambuza emirimu gy'abakama baffe kuba buli lunaku olukya oba oliawo olina kukubira essimu oba oliawo olina kukubira essimu ennyumba zange ziri Magere ennyumba zange ziri Kororo ennyumba zange ziri Arkwright eri mu Entebbe kati kiba kitegeeza Wamato tweyongerako buki bweyongeza ate era njagala n'okwebaza ennyo abawuliriza abaffe okwongera ennyo okwesiga SB4
kubanga ndooza 90% abantu mwenna abatukubira essimu mujja information mujja ku SB4. So ebbanga SB4 lyamazinga abannyonnyola ensonga ya Wamato Estates Management ne muwuliriza ate ne mugoberera kitwongedde tutumu kitwongedde okweyongerako mu ngeri gye tutambuzaamu emirimu. Abalina estates ekikumi oyinza okwesanga tususizaawo tulina half of it tugyeyongeddeko kuga buli mwezi buli kaseera tuba tweyongerako bweyongezi tetusalikako. So nga tuvuddeeyo kirungi ki landlord kyafunamu okubeera nga ng'oggyeeko okuba nti abapangisa balomya emitwe kirungi ki landlord kyasobola okufunamu okubanga ennyumba zaziwa Wamato okubeera nga emusololeza? Well and good. Ekirungi ekisookerwa ku bingi naye ssente zino tuzikwata omulundi gumu oba miliyoni 2 zeziva mu nnyumba zo ne tuzikwata omulundi gumu ne tuzikuwa. Bw'omala okufuna ezo ssente waliwo abantu abatalina nnyo ideas zeeyongera kukulaakulana otunga naye zino ennyumba zo zisazoloza emitwalo 4 buli nnyumba okusinziira ku developments eziri mu area lwaki toziteeka ku 45 ne tuba advising abalandlord kuba tebamanyi nnyo fares zaki ssente zisasulwa abapangisa abamu babaseera abamu babawa ssente entono kati tuba advising ssente ne babeera nga bafuna eziwerako ne bafuna ekintu ekyenjawulo kye bayinza okukola mu ssente zaabwe mu nnyumba zaabwe. Ennyumba zaabwe tuzimanaginga bulungi ne tuziyonja. Tewali mupangisa asobola kwonoona nnyumba ya landlord kaabe mudinka ffe tubabeerako kyoyonoona kyokola okitegeera ne bw'oba nga oyasize endabirwamu kutuuka ku makya tukugamba endabirwamu gizzeewo ne bw'aba nga langi gyoyonoonye gy'ojamawaza nga tukugamba gula omukebe gwa langi oddemu osiige ennyumba y'abendi. Ebyo bye bimu ku landlord byafunamu. Mpozi n'ekirala of recent waliwo ekintu kye twatandiseewo balandlord abafuna ku ssente eziwera nga bandyetaaze okwongera okuzimba ennyumba endala tutuula ku mmeeza nabo. For instance oyina miliyoni 2 oyina oyagala okuzimba nga tukuwongerezaako ng'otandika okuzimba weeyongereko ku nnyumba z'oyina ez'abapangisa tukuwongerezaako n'ogenda ng'ozimba ennyumba zo bwe ziggwa bwe ziti. Of course abamu abalina trust abatuyingiddemu ennyo si buli omu kuba we twakitandikirako before abantu baatubba abamu ng'omuteeramu ssente n'abula. Kati abantu be tumaze okwekakasa tulina obusobozi okubongereza ku ssente. So oli kuva eri mwezi gumu si oli kuva eri mwezi gumu n'agamba nange munkolere kino no tusooka kwekakasa. Bw'oba oyagala kuzimba for instance oyagala kuzimba units 10 nga budget oyina ya units 10 osobola okufunayo ekitundu naffe ne tukwongerezaako ekitundu n'omaliriza ennyumba ezo. So bye bimu ku birungi balandlords bye bafuna nga baddidde ennyumba zaabwe ne bazentrustinga ne Wamato Estates Management Uganda Limited. Tuliwo okukolerera bakama baffe bakulaakulane okusingako kwe bali. Wamato tusangibwawa? Wamato tuli Lungujja mu Nateete Mwana Mugimu Junction. Kasita oyambukira ku kikubo kya Mackay Road junction eyo esemba wansi ya T junction waliwo kalina emu era ku ekyo ekizimbe ekya kalina kwe tuli ku mwaliriro ogwokusatu. So before media tugusa ensonga tukyenda maaso tuli wano ku offices za Wamato tuzze okubabuuzaako n'okubeera nga tubeebazanga ffe nga SB4 tutambudde nabo n'okubeera nga nabo bennyini babeebaza bakasitoma baabwe kubeera nga mutambudde nabo ne mubeesiga. Owaye angende wano ku kampani we basoloza ssente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibaleko sebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye puli alina kuzina abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Nateete Mackay Road ku roundabout ya Mwana Mugimu basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wammasebo bakakase Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa Wamato Estates Management. So tubakyaliddeko okulaba nga biki bye bayise mu mwaka
biki bye bafunyeemu n'abantu abali eyo okubeera nga mwongera okwongera okubategeera n'okubawa bizinesi kuba naffe bye batuyimirizaawo ffe nga SB4 media tetusobola kuyimirirawo abantu bana tuwala bizinesi we batali so tubeebaza kubeera nga abantu bala betulanga nabo twebaza okutuyisa naffe mu mwaka era yensonga lwaki tuzze tulambulalambula ku bantu baffe nga tukyaireko ku Wamato. Tubadde tuli awo netugamba nti tusobola kuva wano nga tetubuuzako ku manager Jacinta. Manager no tulina okumukwata obulungi kuba yakola mu accounts yamanyi otugamba nti SB4 nti yamanyi n'otujjukiza nagamba owaayi tubuzaayo ko wiiki ng'emu koze tutya kuteddeko kati watuyinde tumaleyo mugamba Jacinta teekako so era manager tusanise okukulaba nange nsanise obbasanga emirimu gigenda gitya emirimu tegibadde mibi tugezaako tukwasaganya soko tubuuzeeko awakulaba abandaba amanya gange nze Najjuma Jacinta era nga nkolanga manager ku Wamato Estates Management. Nga tumalako omwaka gwenga gwotuukirwako kyemmanyira omuntu wajja nasooka okubuuza manager aluwa gw'ofeesinga ebizibu bya kampani challenges ki guno omwaka ze muyiseemu? Challenges nyingi naye nyinza okunokolayo entonotono zezisinga otukaluubirizaamu nga kampani. Esookera ddala nti oyinza okwesanga abapangisa babadde baagala kudduka nga bumalu mola yaweta kiro kati kyetukola ekyamangu tuba tulina abantu mu bitundu ebyo ennyumba gye ziri batukubira mangu ne batutegeeza nti waliwo akolaki asenguka netusobola oyambagana netulanga omuntu otadduka nga tasasudde sente z'abakama baffe so eyo eringa challenge gye tuli nti ate ebiseera ebisinga bwe baba badduka baagala kudduka kiro nga tewali awulira so kati ekitegeeza landlord waleeta ennyumba ze mu Wamato abakoshuwa nti teri kumulyaza amanya bano bapangisa banziruka kiro kumulyaza amanya kuba ffe etteeka lyaffe nga Wamato omupangisa toyina sukka nnaku za mwezi 5 mu mwezi gw'ogenda okwebakamu nga tonnasasula eba tonnasasula tukutwale wa chairman kuba already balina endagaano buli mupangisa naffe nti nsisuka nnaku za mwezi 5 nga sinakola ki era oyo yenna agezaako okudduka tulina abantu baffe bakalondoozi mu kitundu netusobola okukola ki okulaba nga tumusanga nga tannaba kudduka naye era kizibu gye tuli. Challenge ey'okubiri kati challenge ey'okubiri nti bakama baffe abamu bajja ne batuwa ennyumba naye ate n'asigala ng'ayagala abeeka abamu bakwasaganya ojjayo ssente ng'ate naye akola ki ngaddayo ate ng'eno ayagala afune ssente nga zikoze ki nga zijjudde kale nekitubeereramu kizibu kuba oluusi n'abapangisa bambi nabo babuzaabuzibwa kati omutuufu ani gwe tulina okuwa ssente so sometimes kitubeerera ekizibu nti landlord ajjayo ssente ate naffe tujjayo ssente ate nga yatukwasa omulimu netufuna okubuzaabuza mu bapangisa. Naye kyonna kikulu kuba mwaka afaananyi kwasiza ennyumba zange ze landlord olina okuzimpa ennaku z'omwezi ssente tugeze ennaku z'omwezi nga 5 kati ate nze ntuuse ennaku z'omwezi nga 27 obwavu bunumye ngeze mbapangisa ate mbabandize. Yes, kituufu kyo kitubeerera kizibu kuba agamba kati ani omutuufu ate oyinza okwesanga nga teyamuwadde na receipt agamba nze landlord yaze wano ne muwaayo ssente so kizibu kitusonga kati nenyo mwali mufunyako ku challenge tugeze landi manyi landlord abasinga baba basajja bagagga azimba apartment ye n'afunayo girlfriend we n'amuwaako room. Tubadde tetunnakifunako ekyo the people we deal with are responsible tubadde tetunnafunako issue ng'eyo kagamba otuuka okugenda omubanja nga yagamba nze sibanjibwa bintu bwe bityo tubadde tetunnabafuna abo. challenge endala wali ogenzeko okubanja omuntu neyeesibirayo mu nnyumba oli omupangisa neyeesibirayo mu nnyumba n'akaana okugula tubafunira ddala n'akulingiriza nako mu ddirisa n'akugamba nze saagala bankonkona. It is a very big challenge. We face it a lot. Oba olina ggulawo ng'omukonkonye n'atambula n'akuyitako nga talina nakyakunyezeeko yadde naye ng'ate omubanja so
olinga mwali ng'omuwulira n'essimu ogikuba evuga n'akulaga nti tajja gikwata naye ate omulala bw'akuba nga yagikwata n'omulira ng'ayogera munda. So normally how we deal with such tenants, either omuwandikira ebbaluwa warning notice namugamba ssebo si bwoti bw'ogenda okweyisa noonyaako ewalala oba nnyabo. Nga tufudde ku ebyo tufune tutunuulire ebirungi kuba buli mulimu gubamu n'ebirungi n'ebibi. Ebirungi byemufunye mu guno omwaka nga wamato ekisookera ddala njagala okwebaza bakama baffe baana kuba tufunye emirimu. We might not have that bigger staff but abaliwo nti wo omanya nti nange ku pelisiti y'omwezi guno nkola ki wendi. Ekyokubiri ffe nga kampani tukulaakulanye kubanga omwaka oguwedde like twalina ennyumba z'abalandlord ze tumanaginga zaalinga 5. Essaawa zino tulina ennyumba 112 ze tumanaginga of which ezo ennyumba oyinza okwesanga ng'omu alinako wano alinako emasanafu alinako erungujja alina kati ng'ennyumba nnyingi tukulaakulanye nga kampani era tukyebaliza Katonda. Ekirala tufunye connections okusingira ddala ebweru. Na wano tufunyewo tuba tulina abantu ab'ebitiibwa be tusololeza ssente ba MP aba general tubayambako okuba managingira ennyumba zaabwe n'ebweru eyo naddala London abasinga be tumanaginga connection eyo eva London era etuzimbye ennyo nga kampani. Okay. Kwasi bifa media tugusa ensonga nga tuwumbawumba ddamu abantu balagire bulungi Wamato we musangibwa namba z'essimu tuddemu tuzibawe. Wamato Estates Management Company esolooza rent era tusangibwa Lungujja. Basically tusolooza rent naye tuyambako ne balandiroodi baba baagala okwekulaakulanya era tusangibwa Lungujja Mackay Road okuliraana essomero lya Mwana Mugimu okuliraana essomero lya Mwana Mugimu. Enamba z'essimu ey'ebweru eya mukama wange eri +44 74 72 70 8008 eyo ya mukama wange ali e London. Then eya MTN gye tukosa wano ku office eri 0783 144 461 eyo ya MTN. Then ya Airtel eri 0755 42 9619 eyo ya Airtel. Yena twetaaze tusobola omutuukirira asobola otutuukirira kwezi ennamba z'essimu. Tukola okuva ssaawa 2 Monday to Saturday, kuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 11 Monday to Saturday. Kanzigalewo n'omukulu. Omukulu nga tuyingira omwaka ogujja omuntu aleeyo alabye program eno nga yali ataze okubakwasa ennyumba ze okumuyambako zisolooza kikyaba asuubira. Omuntu yenna yeetaze okutuwa ennyumba ze asuubira okukulaakulana. Nze ndabye abantu bangi be tumanagingidde ennyumba bakulaakulanye abamu bakonfesinga n'okukonfesinga nti Wamato wano gw'ontuusizaawo. Olinga azimbye apartment waliwo yava e Bulaaya eyo yalinga apangisa bupangisa emmotoka nga bwajja wano bamuseera emmotoka apangisa naye yagenda okusanga ku akawunti nga kuliko ssente zisayinza kwogera wano kuba omuwendo gwali munene ddala gutuwadde nga tumukola ki tumuteerako. Yagenda bugenzi mu bondi ng'aguleyo kawundo ng'eyiyo mpyatuku era najja wano tugiblessinga n'atugamba wallahi eno emmotoka njiguze mu ssente zammwe ze mubadde munteerangayo. So omuntu yenna temukyawagana na banganda bannange ab'enganda mubesonyiire ddala muweeyo buwika tiipu mulabirireko bulabirizi naye ebintu byammwe mubireete mu Wamato Estates Management Uganda Limited
mugenda kukulaakulana mugenda kusevinga oluganda lwammwe mbenganda zammwe kugamba mugenda kuwona stress kubanga abamu bwe tutambuddeko nabo tubirabyeko bakulaakulanye tulaba beeyongeddeko nga tulaba ate naffe ne kituwa ennyo amaanyi okukola ki okubasavinga so buli muntu yenna asuubira okutuwa ennyumba zo zimanejinga omwaka guno ogutandika suubira kirungi kyokka kyakulaakulana kusasulira baana bu school fees mbudde kweyongerako kuzimba singa ennyumba zo zireeta mu obubaka obusembayo bwosobola okuweereza bakasoma nga tumalako omala obubaka obusembayo njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli client waffe yenna katube nga tuyina ennyumba zo nga zivaamu $5,000 njagala okutwala omukisa guno okubeebaza okukkiriza ne mutwentrustinga n'ennyumba zammwe era njagala okutwala omukisa guno okubaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe ogw'okukulaakulana ogw'essanyu. Okay, tweyanziza ku SB4 Media tugusaba ensonga tubali tukyayiddeko bannaffe aba Wamato Estates Management Uganda Limited nga basangibwa wano Elungujja ku Makai Road kuliraana mwana mugimu. Jangu gwe alina obuzibu bw'abapangisa abapangisa batawaanya abapangisa tulwaza kanzunzu nenkugamba nti jangu encakeerawo n'okeera nenkugamba nti siriiwo kumbe ndi mu kisenge nkuwulira. Ebizibu ng'ebyo obuzibu butono nnyo kasobola okukwata Wamato Estates Management. Katono omukulu agenze n'ayogera nti waliwo abagaana okuvaayo bangi nnyo naye tulina solution eyabawangula ffe tuddira bwe tulina mu bakanyama wamu tukwata bakanyama baffe ababiri nti mugende mutuule kuogo omulyango mpaka lwanaggulawo tebanyega ne batuulawo saawa emu saawa bbiri saawa ssatu saawa meka kati era bavaayo kuba bulwalingiza akadirisa ati ayolanga abasajja bwe bali batudde naganfaaki avaayo either n'asasula oba neyekomitinga lwagenda okusasula otherwise kyatuli luli ekize kizibu ndugagwe genda otuule butuuzi ku lubalaza lwoyo toluvaako mpaka ng'akubuulidde ekituufu bintu bino bwe bityo n'abapangisa tunyikira okusasula renti bannaayo bwofunyewo akasente sasula tugenda mu nnaku nkulu sente tuleme okuzeemalako ng'abatagenda kuyingira mwaka mujja manya nti n'omwaka ogujja okyali mupangisa mu kulya mu kukyakaza emikwano byonna bimanye nti waliyo ate omwaka okujja okusasula renti obuzibu Christmas ebeerawo nnaku z'omwezi 25 26 nga lumu omwezi guba guweddeko kati kyakala sente ziri engoma nti landlord alina kuz'omwezi nga 2 obanga lumu ayagala akasente ke bebyange ku SB4 Media tugusa ensonga tuyanza nnyo okutuukiza tene tubakyazaako n'okutwaniriza nga entakera tubaagala nnyo abali mitala y'amawanga eyo batuwa ku bizinensi mubeere bulungi mwerako. Owaye ngende wano ku kampani webasolooza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibeereko ssebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye puli alinaku kino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya mwana mugimu basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wammasebo bakakase fe aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa Wamato Estates Management Fetukuse ensonga